nali wano ne gamba nti ebigambo byonna byendeeta wano tebiba bibyo wabula gwe kulondamu ebyo ebikuyamba ebisobola okukwongerayo kubanga abantu babeerawo mu bulamu obulamu bufaanana nga bwe bali olw'ensonga y'endowooza yaabwe. Kyetuva tukuleetera pulogulaamu eno eyakyusa endowooza yo buli kadde nga twagala naawe okyuseeko ku bulamu bwo. Abantu bonna bw'olaba bwe bali si bwe baali. Buli muntu gw'olaba ng'alina naye yaliko nga ggwe nga talina. Essente y'ebimu ku bintu bye tufuna mu nsi ne tubigaba oluusi ne tubyonoona nga tulowooza si gwe mukisa, so nga ate bitutwalira obudde bungi okunoonya. Naye gye tukoma okuba nazo abamu gye tukoma obutazitegeera naye nga kiva munda mu ffe mu ndowooza. Tukola ebigambo byaffe biyamba omuntu eyatandika okukola atanatandika kukola wamu n'oyo ayalina ku ssente ne zimuggwako. Omuntu bw'akutunuulira mu nsi nga bw'eri ayinza okulowooza nti yaaliko ekikolimo, oyinza okulowooza nti ggwe Katonda alina by'ataakuwa, oyinza okulowooza nti olina omuntu akuloga. Tewali akuloga, eddogo liri munda mu ggwe. Eddogo liba ntegeerayo gy'okoma okuba nga tewekkiririzaamu nga ggwe. Buli ky'okwatako nga tokikkiriza nti kisoboka. Abantu abagaggawadde mu nsi abali obulungi baalina essuubi, si ebyo bye baakola nti nno bye byabaleetera okuvaayo ne balabika obulungi, wabula essuubi baali kulembeza. Kyova olaba omuntu okukufuga endowooza yo akuteekamu entiisa n'akugyamu essuubi. Buli kintu kyonna ky'olaba mu nsi kyali kirowoozo. Katonda teyatonda lubugo, Katonda teyatonda mmotoka, Katonda teyazimba nnyumba, Katonda teyatonda ntebe z'olina mu nju ewuwo. Ebyo byonna byali birowoozo by'abantu. Omusajja yakola balubu gy'olaba ye yakamuddira ewuwo, yagigeza emirundi egisukka mu 100, balubu ng'egaanye, naye yasigala ku kirooto kye ng'alina okukituukiriza. Nga tonnaba kukaaba bwavu, gwe sooka weebuuze biki byengula ku bannange, naawe weebuuze biki bye bakugulako. Bw'atalina kintu kyonna ky'okulembeza mu katale ekiriwo ky'otunda, oba atalina buweereza bwonna, nti oba nsomesa abaana, nti oba ndi musawo, nti oba nvuga booda oba nvuga takisi, atalina buweereza bw'okola, lwaki wandibadde okaaba obwavu? Amazima ddala nkubuulira ebigambo bino eno oleme okulowooza nti oba ayogera yali wanjawulo nnyo okwawukanako naawe. Tabangako wanjawulo okwawukanako naawe, naye yalina endowooza yemu nga ggwe gy'olina. Yamala kukyusa ndowooza, obulamu bwe ne bukyuka, obulamu bwe bwonna. Nange bwentyo bwe nali nga ggwe nga ndowooza bandoga, era nakeeranga n'enzungira mu mirimu gy'abalala nga ndowooza nti eddogo yeerimbonyaabonya, nga ndowooza nze Katonda tandaba. Naye olunaku lwe nakyusa endowooza ne mmanya nti ensi yonna efugibwa ebirowoozo. Ebirowoozo by'olina biba bya bwavu era eby'okugaggawala bisiibule. Bw'onaatandika okutambuza amajiigo naye ng'olaba ogwo si mulimu era eby'okugufunamu ebirungi gusiibule. Kyova olaba abantu bangi babonaabona nammwe ku mirimu nga naye ekibonyaabonya abantu abo ku mirimu kubanga ajja ku mulimu nga tagwagala. Abakozi abasinga obungi essanyu ly'oliraba ku lunaku lwazze okufuna omulimu lwasookedde ddala, ngazze okukusaba omulimu n'amavivi agakuba wansi n'afukamira. Nja kukola mukama wange byonna byenkola ki by'oyagala, ng'ayagala omulimu. Bwe gumala okumugwamu 5 addamu okugujjukira ng'omugoba, lwaddamu okufukamira n'agamba nti omusajja gwe nkwegayiridde. Abantu bange banaabeerawo batya mu nsi, naye ng'amazima kiki ekyamuleetedde okukyayibwa ku mulimu? Neeyisaayo. Enneeyisaayo mu nsi kintu kikulu nnyo, newankubadde enneeyisaayo kikulu nnyo, wabula by'olowooza bikulu nnyo, kubanga bye nkugamba olunaku olwaleero byasooka kuyingira mu ndowooza. Kitegeeza waliwo ebigambo ebyaliwo bye byajjawo bino ne biyingirawo. Buli bw'obeera nga olina w'oyagala okutuuka mu nsi, osooka kutereeza ndowooza, pulaani gy'otandikirako, ebirowoozo byo ne bikutwala awo awantu w'oyagala okulaga. Bw'ayagala omulimu okubeera nga mulimu gugwo, amadaala gaagwo gugoberedde bulungi, nkugamba nga tonnazuukuka eri oyo agenda ku mulimu. Tikituufu omulimu ogwagala ogenda kugukola gye guli wagufuna, naye amazima onaasobola okugukuuma, onaagumira empagi zaagwo oba tosobole kuzigumira. Saagala kukusanga ku makya nga mukama waakugobya otandike kunoonya mu ssabo nti baakuloze. Ndowooza yo y'enfu gy'olina okukyusa. W'oli gw'atannaba kubaako ky'okola w'osobola okutandikira. Kiki ekikunoonyesa emirimu oba obugagga mu masabu oba mu makanisa ng'onoonya bugagga, naye nga w'oli ku kyalo waliwo n'abeetaaga okubooleza engoye, nga waliwo n'abeetaaga buloka ez'okuzimbamu amayumba gaabwe, abeetaaga ababayambako okutuukiriza ebirooto byabwe? Nedda, buli muntu okukola omulimu, buli muntu alina omulimu ogw'ekirooto kye, naye emirimu egimu gyetaagisa essente. Ng'olina okubaako w'okola okufuna essente ezinatuukiriza ekirooto kyo. Nandibadde ndi wano olwaleero singa eno gye natandikira, obwo obusobozi oluusi tebukola ki? Tebubaawo.
ekitegeeza nti olina okutandikira eri n'ojjanga buli gokusitula mpolampola buli bw'otegeera saavisi gy'owa abantu abalala gwe ensolo eba ekwetaazi gy'olaba katonda atugamba mu lubere nti be fruitful. Abantu bangi basize nnyo ensigo naye ate tebakungulwa, tebalina bibala. Kiki ky'olina ekyo society kyekunogako? Abantu betololera ku oyo gwe balina kye bamwetaagako, nabo tebasobola kujja gy'oli. Omuzungu agamba nti lights attract lights. Byoya ebirungi bisika birungi, byoyagala nange byenjagala byonna bikwatagala. Makanika wa bodaboda, aba bodaboda gwe beetaaga aye tebeetaaga wa motoka. Ate era ensi yonna ebintu ebirimu byonna byetaago byabalala. Obwo buweereza bw'olimu eddwaliro lyetaago lya mulala, nti omulwadde akwetaaga, ng'omusomesa omuyizi akola ki akwetaaga. Kati kiki ekyo kibala ki ky'olina abantu kye bakunogako? Tebwetaaga na kubeera na bibala bingi nnyo okukakasa ensi nti naawe osobola. Weetaaga ekintu kimu kyokka okukakasa ensi nti naawe osobola. Gwe bw'osanga ekyalo zinina ebintu ebinyiiza oluusi naye osisinkana ekyalo nga kuliko abavubuka bennyini be bawaana ab'amaanyi, naye ng'abantu abajjako abapya baagala okuzimbako amayumba bulooka bazinona bunaayira, naye nga ku kyalo kuliko abantu abalala nga mwattu si bagagga era nga tebalina na bye bakola, naye olw'okuba nti tebalaba mugaso gwabwe. Bw'oba ng'oyagala okufuna okugaggawala n'okuba obulungi, baako ky'ogasa abantu abalala. Omusajja bwe yajja wano ye nga Kakira yatunuulira nga sukali gwayinza okugasamu abantu abalala, nadda mu kuba ebikajjo bye n'asimba ebikajjo bye, akatale gye kakoma okuwera n'ennamba y'ebikajjo ng'ayongerako. Ebibala byo abantu gye bakoma saavisi y'okubeera nga nnungi, nawe gy'okoma okwongera ku bibala byo nga tonnakaaba bwavu nkiddamu. Kiki ky'ogasa abalala? Kubanga obugagga bwa Uganda tebuli mu mutala w'amayanja gy'obunoonyeza. Tobalaba oli kimwanguyira nnyo okugenda ebweru n'akola emyaka gyonna n'adda ne ssente waneeno ate n'amala n'ayavuwala. Aba akomyewo ne ssente naye ate nga tazizaazaamu kubanga talina buweereza bw'alabye mu bantu ki balala. Era buli akomawo ne ssente n'abaako ky'ateekawo abantu kye bamunogako n'akyempawalinga n'addamu n'abiproducing ekintu ekyo, mwattu abeera bulungi. Emirimu ekigisuula kwe kulowooza nti gwe weeyambanga gwe okututeerawo omudaala gw'ennyaanya. Teweeyambanga gwe. Society abantu bano abajja ne bakugulako boogasa. Yensonga lwaki olina okukwata obulungi abantu bano boogasa, enkya basobole okudda ku mulimu gwo, enkya basobole okukomawo ku mulimu gwo okukuwagira. Era kyova olaba nti sente za bw'oteeka okuzikuuma obulungi, buli saawa olina okusigala ng'okola ki? Ng'oliikiriza mu mulimu gwo. Sente zizaala essente ku ssente. Gwe buli lw'obanga omulimu ogwagala newankubadde nga ssente zizokaba magoba ng'ogajjamu bujja toyinza kugwongerako, era gujja kukoma awo, gujja kukoma kukuwaaga amagoba. So gwe buli lw'oba ng'essente okkiriza n'ogamba nti ku 50 zenfunye omulimu gwange gudduukirire ng'ongereko 10 mmeka? 2. Era omwezi gugenda okuggwako ng'ogwongeddemu 60,000. Ebiseera ebisinga nze ne mu mirimu gya gavumenti gye ndaba kakibeere ekitongole ng'ekya poliisi, kakibeere ekitongole katugamba ekya umeme oba national water, mwattu tutera okubiraba nga biriko amatabi ebbali. Nakugambye buli muntu kyatandikibwawo nga kirowoozo. Gavumenti si yatandika poliisi, naye yatandika poliisi yali muntu nga ffe. Tolabayo bibiina katugeze wa poliisi by'abasikaali biri eno ti naye yayagala okukola omulimu ogwefaananyirizaako ng'ogwo. Bw'oba oli mu ssomero nga lya gavumenti, tolabayoko baali mu gavumenti ne batandikawo amasomero agaabwe, so nga wali afuna essente. Lwaki tetulinnyisa ffe kugenda ku madaala gaddako? Kubanga tetuwa bigula kitiibwa. Nze wange abantu bonna benkola nabo mbabuulira ne mbagamba bino byenjogera, omulimu guno eno ogulabanga ogwange, naye ekituufu naawe gugwo bwe gukeera ku makya ne guggwaawo ojja kukwata amakubo otambule ogende, naye ate kiyinza okukuzibuwalira okukola ki? Okufuna omulala. Kyova olaba ngamba abantu ne bagamba nti bw'oba gy'okola nga gy'oli kola kuyiga, kubanga naawe mukama we bye byalimu teyajja nabyo kuva mu ggulu, byonna yabisanga ku nsi. Obulagajjavu bw'oleeta ku mirimu gy'abalala bwe bulagajjavu bw'ojja otwala ku mulimu gwo, era bwe bujja okugusuula oba bwe bujja okukulemesa okuteekawo ogugwo, kubanga atalivinga kirooto ekyo kyali tasobola kumanya matagali munda mu kyo. Bw'atalina kirooto mu mulimu gw'okola kubanga togwagala, tosobola kulengera mu bisigwa busomesa
ng'ogwo omulimu tomaze kugwagala. Abantu balaba mu nsi ab'amaanyi abakuumye ebirooto byabwe ne babizimba baakola na kwagala. Buli lw'okola n'ekintu n'okwagala ofaayo okunoonyereza ddaala ki ettene. Kintu kikulu nnyo kubanga bw'otaayagala mulimu gw'ogenda kusuulayo gwa naggamba togenda kukola ebyo by'osuubirwamu kukola. Gw'ojja kukola kumala. Kyova olaba abakozi abasinga bakikwatanga kirooto nti ku ssaawa 4 nina okunywa caayi, ku ssaawa 7 nina okulya lanki, ssaawa 10 nina okunnyuka. Emirimu ne bwe gibaawo emabega eyo nalinako omukozi ku dduuka lyange ery'emukono olw'okuba nti ye wamugamba nti ku ssaawa 12 mulina okunyuka, nga ne bw'oli mukubira akasimu nti owaaye nemedde e Kampala mu jjaamu naye enkola ki njija nninda nze essaawa ezange zikoze eki, essaawa ezange ziweddeko. Kati oyo aba talina kwagala ku mulimu. Omuntu yenna ali ku mulimu gw'ayagala akolwa ekisukkuluma ekyo ekimusuubirwamu. Osobola okumuwa obwakashiya nga waliwo asiimuula nga tafaayo, ono n'akwata ekisiimuula kubanga omulimu agweguya. Kati y'embeera z'Abannayuganda. Buli lw'otaba wojja ssente kitiibwa tosobola kuwangaaza ebyo by'okola mu ssente zo. Buli lw'otawa mulimu kitiibwa n'amaka go kafuuwe kuba guno omulimu gwe gukuuma ebinene. Omanyi Katonda mu nsi yakolako ssente zizitowa. Yakola mataka, yakola mazzi, yakola nsozi, yakola miti. Zino ssente eziwewuka empapula ebulimu bwe tuyiyamu obwo buyiiya bwa muntu. Kyokka ekyewuunyisa zino ssente ze tulaba eziwewuka emirimu gyaffe ze zigula ebintu biri eri Katonda byateeka ku nsi ebizitowa ng'amataka. Kati gwatawa mulimu gwe kitiibwa ate ettaka onaalikuuma otya era onaaligula otya? Kubanga gwatalina mulimu w'okola ettaka lyo linaabaawo ng'enjala ekuluma, ettaka lyo linaabaawo ng'omwana wo sikulu fiizi bamubanja. Kitegeeza ojja kutunda poloti weetuuseeko ebintu ebyo. Zino ssente ezitowa buyiiya bwa muntu. Abaddugavu tulwanyisa nnyo emirimu gyaffe. Kyova olaba ng'okufuna entandikwa ku mulimu si kizibu. Ekizibu kuzimba ntandikwa eyo kutuuka ku ddaala w'ogambira nti zino ssente zituuse okundabirira. Mu bizinensi kati ndi kuba bizinensi mu yawulamu ssente ezizo n'ez'omulimu. Buli lw'otayawula ssente zo n'ez'omulimu kitegeeza ogenda kulya ssente z'omulimu. Abantu bangi bababikire ewaabwe. Mukwano gwajja ng'alina embaga n'atamala kunoonya magoba ge g'aba akwatako wabula n'akwata ku ssente olw'okuba atunze emitwalo 2 n'awaayo ezo kubanga tayawudde nti omulimu guno eno nti gugwe omulimu gw'abantu boogasa. Oli mukozi kuba bizinesi emanyi abantu 3 era bw'obanga ogaba ssente zaayo weebuuze nga bagwawa. Bizinesi emanyi omukozi, bizinesi emanyi kasitoma, bizinesi emanyi sapulayi akuwa ebintu. Aba omukyala wo abaana bo bagwa mu bakozi, abantu bo bonna abasigadde balina kugwawa. Era weebuuze ono kiki kyayongera ku mulimu gwange? Bwe waba tewaliiwo kyayongera ku mulimu gwo kati otomuteekamu ssente. Abaana boozadde abangi balina kye bagenda okwongera ku mulimu gwo obateekera mulimu gwo kugwongerayo. Abantu bonna lwaki abaana abo bamukisa mu nsi abategedde kye bakola n'okuva ku mirembe gy'abajjajjaffe. Omukozi atwala nnyo ssente ate taba wa nnyumbayo. Kyobalaba abasajja abagezigezi bw'aba azaala yeebuuza emirimu gye nnina gyenkanawa nzaala abaana bano. Kituufu bajja kutuuka mu myaka weetaaga abantu ababo bojja okusikiza emirimu gyo kituufu. Naye oli omutunuulira ng'amazima ga Katonda mu ggulu abaana baalina tewali we beenyigana mu bizinesi kumuyambako kukola. Nga yazaala enfuna ntini nnyo nga tesobozesa baana bano okukola mulimu gwe. Kyova olaba nga abaddugavu obasanga agamba omwana we sikwagaza mulimu gwe nkola, sikwagaza mulimu era abaana baffe tubaweererera bannaffe balala kubakozesa so sikola mirimu gyaffe. Kyova olaba tagwagaza balala era y'ensonga lwaki gwagaana okukula kubanga talina laavu yaagwo nakugambye okwagala. Oli ajja kugamba nti nze kati omudaala gw'ennyanja oyagala ngwongereko gukomewa gwagamba okuzimba emirimu n'omubuuza akatale konna gw'okasapulayiga ennyanja. Gwe manya nti neeriyo asapulayiga ennyanja ezo nga ali mu nnyanja nawe z'olimu mwenna abaleetera ennyanja n'abasapulayiga emidaala 30 egiri mu katale. Omuntu oyo gw'olowooza enfuna yammwe y'emu era gw'olowooza eri gy'agenda oli omulimi azirima eri asapulayiga obutale nga 5. Gw'olowooza enfuna y'emu. Nze mu Uganda ntunuulira buli mulimu nga ngulaba gusobola okgejja. Gwe tomanyi nti eriyo omuntu akeera n'afumba amagi ng'alina abaana 10 buli mwana n'amuwattula 2 ez'amagi. Buli mwana n'adda n'amagoba ag'omutwalo ku magi ago. Omwana oyo n'asasulwa ne famire n'eba bulungi naye ng'ate gye emirimu egikola ki eginyoomebwa. Oli akeera ku majja n'asiika kabalagala
naawe abantu abalala ne bamutambuliza. Kyekyama ekiri mu kuba n'abantu abangi bakugattako ki? Buli lw'oba n'abantu abangi nga tebakugattako kitegeeza tolina kyofunamu. Buli lw'oba n'abantu abangi nga tebakola ki? Tebakugattako. Eva baba bakusikako busisi ki? Sente. Toyamba mulala nga gwe teweeyamba. Kubanga abalala obaweereredde abaana. Yesu twetaaga batukolera ku makawunta, twetaaga ba marketeers. Obaweereredde abaana naye gwe bakufunamu ki? Kyova olaba abazadde ba Afirika bafuuka bizibu eri abaana be baweeredde. Omwana olufuna omulimu, waliwo eyajja ku mulimu ebiseera ebyo ng'akaaba, muwala wange yafumbirwa ku Kampala, omwana ne muweerera nze asonda sente, oba katugeze kuva ku kaabuyonjo. Omwana n'atandabirira, naye nange namubuuza ekibuuzo kimu, gwe bakadde bo gwabalabirira. Eyo y'ekizampe mala okukulaga nti tolina kuweerera mwana kukulabirira. Gwe kasita okinoonyereza nga bakadde bo ze bakuteekamu nga wazibaddiza. Y'ensonga lwaki omuntu omuteerayo omumuli ne mumugamba nti zaala b'osobola okuteekateeka. Omuntu gw'olina mufunemu indirect, so si kumutunuzaamu, naye alina obuvunaanyizibwa, alina ebimulinze mu maaso, alina ebiroto by'alina okutuukiriza. Bw'omupika obanga bw'onaddira bizinesi eyakatandika n'ogituma okuzimbira ennyumba, kitegeeza abantu b'olina gwe teekawo emirimu gw'obafunemu bufunyi, bakufunemu naawe ng'okola ki? Okusinga lw'onamusuubira okufuna omulimu gy'anaakufuna bambi omutika omugugu gw'okulabirira. Ojja kugenda okujjukira nti omwana walina okumuleka ng'ate omulimu guweddewo. Nze nina abantu bentunuulira ng'oluusi bagamba nti oba mugundi oyo mukafiiri tasaba, naye ng'ekyamazima abantu abali mu mukono gwe n'ayogera ekigambo ekyo tabalina mu mukono gwe. Kyentegeeza abantu abalya mu ngalo ze nga bayitirivu nnyo okusukkuluma, naye ng'abakozi abamunogako ebibala bangi nnyo n'okusinga oli amugamba nti mukafiiri baalina, kubanga obusobozi yabuzuulawa. Ekituleetera okuyamba abantu tukizudde nti tuliko bye tubeetaagako, y'ensonga lwaki tubayamba. Omuntu oyo ekimuwangaaza ewuwo gwe mulimu gwe gw'omuwa n'afunamu akasente naawe n'ofunamu. Kati awo otandise okukebera banyoka abajja ewuwo nga tolina kye bakugattako bakutuuliridde, oba abantu bo bwe wasomboola okuva mu kyalo. Keera ku makya bw'okubalaba bwe baba banaffe obeegobeko, keera ku makya bafumbire ettule z'amagi 5 buli omu omuweemwemu agenda atambuze. Ate tebalina bye bakola. Omuntu yenna okufuuka omukisa mu nsi ng'alina kyakugattako, n'ogamba nti omukazi ono okuva lwe yajja neeyongera mu nnyingiza sente zaawera, kubanga emitwe ebiri gisinga ogumu. Naye bwe gibanga emitwe ebiri gisinga ogumu, ng'omutwe ogumu guli dormant, kati oba okivuga vice versa nti omutwe gwange ogumu gusinga emitwe ebiri, omuntu gw'olese mu bulamu bw'alina okubanga naawe akugattako n'omugattako, kubanga sente olina okuzirekawo zo zireme okukola ki? Okukulekawo. Sente olina ozirekawo olina okuzirekawo ku nsi zo zireme okukulekawo, kuba bwe zikulekawo nabo bakuddukako. Nze era ebigambo byenjugira ne mu bantu benkola nabo babaganda bange bali ku mbabuulira ekituufu ti gundi toli ku mulimu gwange ku lwange, oliwo ku lwa sente zinene. Bwe tutazikuuma ne ziggwawo yenjawukana yaffe. Kati kitegeeza omulimu gwo nga maneja kuwa sente zino kitiibwa, nga kitegeeza ki? Olina otambulira ku biruubirirwa by'omulimu guneeno. Sente zaffe tuziwa naffe ekitiibwa, kuba bwe zinaggwawo mwattu nawe ogenda kutwabulira fade obwavu bujja kusigala nga butuluma. Tekitegeeza omulimu kanguwa ekitiibwa, naawe okuwa ekitiibwa tusobole okuba nga tukyakwatagana bulungi. Ewaffe eriyo olugero olugamba nti sente mugenyi. Omugenyi gw'oyagala ennyo bw'akyala ewuwo gw'okola biki? Kitegeeza olina omukwata mu mbeera ey'okulaba nga tagenda takyaluka. Tomutuma galimu gatasobola, omutuma emyangungu gy'asobola okukola asigale nga waaliwa. Sente zo nga zizze gy'oli tezinnatuuka kukuzimba nnyumba, tozituma yeeyo. Sigala ng'oziwembejja, tozitikka nnyo mugugu, kubanga abantu bangi bw'afuna omulimu n'adduka mu kyalo. Mwannyinaze jangu tubeere eno, n'adduka mu kyalo. Senga jangu tubeere wano eno, n'adduka mu kyalo. Kojja wange jangu tubeere wano. Munnaye kennaalyangako koonaakola ki? Koonaalyako. Bannaye bwonna buvunaanyizibwa. Sente zo zoba otuma ebintu ebyo byonna. Bano abaliwo bali obwo obanuuna obwo obuliwo we buggwawo nga mwawukana. Emmaali enyiriza. Kyova olaba nti neyali akuwalana ng'oli muto, bwe watandika okufuna emmaali yasembera. Ebyempalana n'abijjawo. Natandise nti buli njuki egwa ku kibala ekiriko ekimuli. Ekitegeeza nti okusigala ng'okyagwako enjuki olina okukuuma ebireeta ekimuli nga bikyaliwo. Okusigala n'abantu b'olina okubafunamu, olina okukuuma omulimu gwaffe nga gukyalabika bulungi nnyo, kubanga gwe guleeta abantu.
bwe guleeta abantu ebirungi ebisinga bizinensi yo bigisuula. Katugeze bw'obanga obadde ogenda kusuubula ng'obuzaako emitwalo 2 nga n'emmotoka yo teriimu mafuta ebanja emitwalo emeka 2 gwe n'olabanga emmotoka kyekyomuwendo kitegeeza by'obadde ogenda okusuubula mu mitwalo gino 2 togenda kubireeta. Amafuta ogatadde mu ki tosobola kugyerekereza. Nkutemera ekkubo okulengeza nti sente zaffe zirina okuba wano. Sente bwe ziwera zikulabirira obeeranga bino gy'olya bulungi. Kyobala teri muntu alina muwendo gwa sente kugaggawaza muntu. Bwe ziri mu bwongo bwe nnyingi ze zikugaggawaza. Kati bwe zibanga eziri mu bwongo bwe nnyingi ze zikugaggawaza, gy'onaakoma okuzikuuma n'ozongerangako jojja okoma okulya obulungi. Tolengeranga omuntu ng'akyama mu restaurant wali eri n'ogaana yoyo alibudde sente nze sisobola kulya mmere y'etaano. Tosobola kubanga tozirina. Oyogera bw'atyo kubanga tozirina, naye naawe yingizako ku mitwalo 5 mu ssaawa emu olaba oba togende n'olya emmere ye oba y'etaano enaaba ekunyigiriza. Olya emmere lwa busobozi bwo. Nze sisobola kuteeka mukazi bukadde 10 kubeera tobulina. Ebirungi by'otalina tosobola kulaba bulungi bwabyo. Nze siyinza kukeera kumanya siyinza kuvuga hali ya kawundo ekyo nkiza Mukama kubanga sirina sente zaayo, naye era nange bwemba n'obusobozi obwo ngivuga kubanga buli muntu abeera mu bulamu bwasinga. Keswala ekimuvugisa emmotoka ng'eriko ennamba kubanga eyo emmotoka erina wansi we ku nnyingizaye. Kati gwe ekikufula n'ogamba nti ye maama abo baba kubanga tozirina olabanga kingi. Kati awe nkugambira nti tulina okukuuma emirimu gyaffe nga bwegiri. Emirimu tugirabirire nga tetugitikkako buvunaanyizibwa busukiri. Tusobole okukola ebyo gisobole okukola mu bukadde gitulabirire. Sente etuuka ekiseera n'etuma ku sente zinnaazo nga ne bw'oba togenze ku mulimu ye egenda n'enona sente. Bw'olowooza amaduuka gonna aga keshiwala oba ag'amadivaani gonna yagakolamu, wabula sente ze zituma ne zireeta sente zinnaazo ne ziteekayo n'abakozi be zisasula ne zimuweerezaako ezize. Sente zenoonyeza sente zaazo, sente zizaala, sente ziwaka ne zikuzaalira sente ne zenoonyeza amakubo g'obugagga kasita oba ng'otegedde okuzikwata obulungi. Omulimu gwo buli ssaawa gusobola okweyongerako kubanga ekivuga omulimu si ssaala. Obulungi bw'ebyo by'otunda beeyi yaabyo, ekifo w'obitundira ne kapito yeeyongera buli kadde. Buli eyakwata obubi omulimu gwe gwakona, so ye yagukwata obulungi yaguzimba gulina okukula. Abantu baddukira nnyo ku supiidi ey'ekizungiriza omwaka ogusooka mu bizinensi, wabula emyaka egiddako ogenda obalabanga bakeewoolo nga sente batandise bizinensi bagisimbamu oluseke baginuuna. Sengaawe yafiiriddwa mu bizinensi, mukwano gwe gwe yasoma naye eri gwatamanyi oba bakyalabagana n'amukubira akasimu oba n'amuweereza meseji ku WhatsApp oba ku Facebook. Era mu bizinensi si muzize gwali eyo, wali okyebuuzizaako kabibeere ebitongole bino ebiwola sente titebikuwola sente z'otalina kubanga gwe sente zo toziraba we ziri, toyagala kukozesa zizo. Kumbe era n'eza banka zeekuwozeze ogenda okutta era egenda kunona zineno zewaleka emabega. Teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Omuntu yenna aliko kaalibwako ayambika, yenna ayambika. Tebawola z'otalina oba ozirina naye nga gwe tosobola kukola ki kuzikozesa. Kyova ddira ennyumba ye baliramu obukadde 5 ne bakuwola obukadde 15 ne bagitwala mu bufunze obwo gitunze obukadde 10 na bumeka, so nga ekituufu waliya kuwa 5 n'osooka otereka 35. Mu bufunze weewolanga ku sente zo nga tonneewola z'abalala. Era gw'obadde okimanyi nti oyo eyeewola abafuuse muddu woona amuwola. Gwe mugaso gw'essente kukulabirira, kukudduukirira. Kati bw'otazizimba zinaakulabirira zitya? Omugaso gw'omulimu gwo mukama wo kukudduukirira. Bw'obanga okola bulungi, bw'ofunamu akazi bw'oba ofiiriddwa agamba munnaaye kanyimirire naabwe. Naye yo ku mulimu gwo naawe oba mukozi nako kugamba munnaffe katuyimirire naawe totujjaamu nnyo ki sente. Banaye omulimu gwonna ng'oguleka mu sente guddukira ku supiidi ya kizungirizi, bwe tubanga twagala emirimu gyaffe bannayuganda tuleme okugituma bye gitasobola. Omulimu guno mu bukadde abantu abo boolina tebagenda kubaawo, bagenda kukulekawo. Mutunulira abantu nga bagwini badduka nnyo babalabirira kubanga sente zaabwe
zibaleetera emirembe gye bali n'aba n'omusawo naye okyazungira mu malwaliro ga gavumenti agatalina olusi bujjanjabi okitegeera naye ng'ogamba nti nno ti ssente terina kyenyamba ng'omulimu gw'ogunafuya ebyo byonna ssente yeebikola ssente ekubisa amabibi ng'olina envi naye ng'omuntu gwe weegayirira talina kirevu obugambo obuwumbawumba banaye tubasaba naffe okujja okutuwagirako nze nva ku Varuni Power Center eri abo abasaawo omuddo abagala opakanikira mujje tubakanikire abagala supeya wabona mashini ezisaawa abali mu bitundu by'ebujukwe mugende wali emukono mu maaso ga St. Paul Catholic Church ate mu abali wano muyiganga jangu wano ku roundabout eya Gaddafi Barracks oba ku bus station basi ezidde Kenya we zipakinga jangu obuze Varuni Power Center ojja kulabawo obusaawo omuddo nga bungi ku maduuka gaffe gonna we gali genda waliwo empeereza ennungi bagaliza ebiseera ebirungi enamba yange eri 0705 99 64 5 ne 0778 95 75 8 mweraba.